Kkiriza ntandikire mu mwaka gwa 1969 ku myaka 11 egy'omulangira Muwenda Mutebi ng'akyali ku ssomero e Bungereza gye yafunira amawulire nti kitaawe Sir Edward Muteesa II yali akisizza omukono. Newankubadde yali akimanyi nti kitaawe yali awaŋŋangusiddwa mu 1966, kino kyali tekimutyemuula mmeeme kubanga essubi lyaliwo nti omuyaga gwa kukakkana addayo mu nsi ye. Abategeera ebyafaayo bagamba nti eno ye yali entandikwa y'okusoomooza eri omulangira eyali alindiridde okulya engoma, anti newankubadde yakola omukolo ogw'okubikka akabugo teyatuuzibwa ku Nnamulondo newankubadde okuziika kitaawe mu masiro g'abajjajjaabe mu kaseera ako. Mu budde obwo tewali kyakukola okuggyako okutereka enjole ya Muteesa mu limbo e London okutuusa 1971 nga Amin awambye. Kyokka era newankubadde Amin yali waakisa n'akkiriza okuzza enjole ya Muteesa, eby'okutuuza omulangira teyabisiinyaako. Kye yakola yakkiriza bulungi omulangira Mutebi okujja okubeerawo ng'enjole ya kitaawe eterekebwa mu masiro e Kasubi. Ekyokumuleka asigale kuno teyakikkiriza yadde okusiinya ku ky'okumutuuza ku Nnamulondo ey'abajjajjaabe. Bw'atyo yamutikka n'amuzzaayo e Bungereza nga teyamuganya yadde okusisinkana Abaganda abaamulinamu ennyonta. Abaliwo bagamba nti kino kyakosa nnyo Abaganda nga kw'otadde n'omulangira yennyini. Embeera yeyo gye yawangaliramu okumala emyaka 27 ng'ali Bungereza, kyokka ng'emmeeme musula Buganda gye yali alesse entebe y'abajjajjaabe ng'ezannyirwamu biyenje. Nga bayeekera ba NRA bayingidde ensiko mu 1981, Kabaka yatandika okufaayo ennyo ku byali bigenda mu maaso mu ggwanga. Bw'atyo yeegatta ku bayeekera bano ng'ayitira e Rwanda, ng'amakulu kwali kukkiriza Baganda ba wano okuwagira abayeekera. Emirembe nga gibukadde mu Uganda, Kabaka yakomawo ku butaka mu mwaka gwa 1988 nga wakayita emyaka 2 nga NRA ewambye, kyokka mu kaseera kano ng'ayitibwa Ssaabataka. Kyokka newankubadde yali yakkanya ne NRA okugiwagira, oluvannyuma ezzeewo Buganda kyatwala akadde ng'ensonga zino tezigguka okutuuka abakulu nga munnamateeka John Katende, Oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere n'abalala olwaperereza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'akkiriza okutuukiriza obweyamo mu 1993 nga wayise emyaka 5 nga Ssaabataka mwali mu ggwanga. Nga bwe bagamba nti nnakutebeerera olwanga 3 Julayi 1993 terwalwa ne lutuuka, ensi n'ensi yakulumuka okugenda e Buddo Naggalabi okubugiriza Omutanda, endulu n'emizira ne bijjula Obuganda ng'atuuzibwa ku Nnamulondo y'abajjajjaabe okulamula Obuganda. Eri Abaganda kano kali kaseera kakulaba ntandikwa ya Buganda mpya wansi w'omulembe Omutebi, era kwali kwesunga kwa maanyi naddala olw'ennyonta gye baalina eri Kabaka. Kyokka eri abategeera ensonga, Kabaka ng'omuntu ye yali mweraliikirivu olw'okusoomooza kwe yali ayolekedde okuzza Buganda ku ntikko, okulwanirira ebintu bya Buganda ebyali byatwalibwa omwali n'ekizimbe kya Bulange, olubiri olwali lufuuliddwa Barracks akaseera ako. Ng'oggyeko kino waliwo akakundi k'Abaganda abaali bateekakasa obukulembeze bwa Mutebi nga n'abamu balowooza nti yali takyamanyi Luganda olw'emyaka emingi gye yali amaze e Bungereza, kyokka kino si bwe kyali. Newankubadde Kabaka yali ayagalwa nnyo, yakizuula ng'okusinga abakuze mu myaka be baali basinga okusoosowaza ensonga z'Obwakabaka. Kino yakigema bwe yategeeza Obuganda mu butongole nti omulembe gwe guno agukwasizza bavubuka era n'alonda abaami ku mitendera egy'enjawulo. Kabaka nga bukadde ku Nnamulondo yatandikirawo okutabaala Obuganda ng'alambula embuga z'amasaza n'emiruka emingi egyali gyawambibwa Abasaatuusi, era emisango mingi gyagwera mu mbuga z'amateeka. Ng'oggyeko bino, obukulembeze mu bika bwali bwagootaana dda ng'ayagala yafuga. Bino Kabaka olwabimanya n'attukiza kkooti ya Kisekwa oba eddiiro lya Katikkiro okutandika okuwulira emisango egyekuusa ku bukulembeze mu bika abaali balidde ensobola abawerako ne bakwatwa ku nkoona. Okuviira ddala mu 1962 nga Uganda ekyasaba bwetwaze, Ssekabaka Muteesa yali ayagala Buganda yeefuge yokka, kwegamba etambulira mu nfuga eya federo, kyokka kino ne kigaana. Kati ng'atudde ku Nnamulondo, Kabaka azze agugulana ne gavumenti ku nsonga y'okuddiza Buganda federo yaayo, era kino kize kireetawo enjawukana ez'enjawulo naddala wakati wa Buganda ne gavumenti eya wakati. Newankubadde bingi ebyogeddwa, Kabaka tavanga ku mulamwa ogwa federo nga kw'otadde n'ensonga Ssemasonga 5 Buganda zeetembeeta. Kabaka we yaliira engoma ng'obwavu bwe bumu ku bulwadde obusenkenyeza Buganda. Kino nno kyali kireetedde abantu okusiiba nga beesiwa magengere, tebasomesa baana ko n'ebirala. Okugema kino Kabaka yagunjawo ebitongole nga ekya Bukaddeefu okutojjeza enkulaakulana mu Buganda, okusomesa abantu okulima emmwanyi, okwagalisa abantu okusomesa abaana ng'agunjawo amasomero ko n'ebirala.
wano jjoli abalamu mu 2009 Kabaka yayita mu kabiga katayinza kwerabirwa bwe yaganibwa okulambula essaza lye eri e Bugerere olwo ng'Abanyala bakalambidde nga bwe batali mu Buganda ne batuuka n'okulonda Ssaabanyala. Kino kyaleetawo embeera ey'akazigizigi mu Buganda, Kabaka ng'akalambidde nga bw'alina okweyongera okulambula essaza lye lino. Abaganda bakwata wansi ne waggulu nga buli kitundu kya Buganda kyonna kyabuna okwekalakaasa era abantu bangi battibwa. Kino kyattira ddala enkolagana wakati wa Buganda ne gavumenti eya wakati, Buganda nejjula obunkenke. Kyokka bino byonna byali bitandikidde mu 2004 Buganda bwe yalumiriza gavumenti okutondawo obuwangawanga bwekutule ku Buganda gamba ng'essaza lya Kooki ne beeyita Abakooki ne bavayo ne Kamuswaga oba Ssaabakooki, Bugerere bwe beeyita Abanyala ne bavayo ne Ssaabanyala nga kw'otadde essaza lya Buluuli nabo ne beeyita Abaluuli era nabo bavayo ne Ssaabaluuli. Ng'Obwakabaka bukalambiranga kino bwe kyali kikolebwa gavumenti eya wakati okusobola okutematema mu Buganda okubunafuya n'okutulako amasaza gaabwo, Kabaka kye yagaana. Kino era kyaleetera ne Kabaka okugaana okukwata amasimu agaamukubiranga okuva wa Pulezidenti Museveni. Abaganda ba wano ne bagonjawo n'enjogera eya Kabaka n'atakwata ssimu. Kyokka bino byonna Kabaka tebyamuleetera kutya newankubadde okuva ku mulamwa ogw'okutwala Buganda mu maaso. Kyatuuka ekiseera ng'omuyaga gukkakkanye wamma ne kyeyongera okukakasibwa nti Buganda lwazi era kakonge ka ku kkubo. Bino nga bikyali awo mu 2010 Buganda yajjula amaziga omuliro bwe gwasaanyawo amasiro g'e Kasubi omwateekebwa bassekabaka ba Buganda okuli ne Mutesa yennyini taata we. Kino kyaleeta ennyika emitima gy'Abaganda ekyaleetawo n'akayuuguuma omukulembeze w'eggwanga bwe yayagala okukyalako ewali wagudde enjiga era abantu abawerako ne battibwa. Mu buufu obwo kaweefube w'okuzzaawo amasiro yatandika ng'abantu basonda ensimbi ko n'okwenyigiramu butereevu kyokka na kaakano omulimu tegunnaggwa. Ng'oggyeko bino olw'okuba Buganda ne Katonda mwoyo gwe gumu yagitondeka mu kifo ekyegombebwa buli omu nabwe kityo kino kisikiriza buli muntu okusenga wano era ekireetedde ettaka okufuuka akataka mu Buganda. Kyatuuka akaseera Kabaka n'akangula ku ddoboozi ku nsonga zino ng'alaba abaana ba Buganda batandise okufuuka emmomboze mu nsi yaabwe. Abasaatuusi bano baali batandise okwesenza ku ttaka ery'embuga za Buganda ez'enjawulo. Mu kutereeza Kabaka yayongera amaanyi mu kitongole ki Buganda Land Board ekitaatira ettaka lya Kabaka lyonna era kize kiwaabira abantu ab'enjawulo n'okuwoza abeemolera ku ttaka lya beene. Ku kibbattaka mu Buganda Kabaka azajjukiza abantu okutandika okugaba liizi ku ttaka lyabwe so si kulitunda. Kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso Kabaka azze atawaana n'ebyobufuzi naddala ebizannyibwa mu nkola y'ebibiina ebingi. Bano bazze baagala Kabaka abeeko oludda lwalaga nti lwawagera era nga bw'asirika ku nsonga ezimu bayomba so ng'ate bw'abaako kyayogera abatamatidde bakukkuluma nga balabanga atali ku ludda lwabwe. Bw'oggyeko bino waliwo omugigi gw'abantu boyinza okuyita bakuyegetetya ssabo abazzi bawalawala Kabaka okumukuba mu mbuga z'amateeka naddala nga beemulugunya ku nsonga z'ettaka. Okusooka kino kyalabwanga okuweebuula Kabaka kyokka talaze kutya newankubadde okwanukula abo bakiwagi bano. Mu misango gyonna egizze giwawaabirwa Kabaka mpaawo omusango gwali gumusinze mu byafaayo bya kkooti za Uganda. Kyokka newankubadde bino byonna birabiddwako n'ebirala biwuliddwa okusoomooza kw'obulwadde obwamulumba okwagenda mu byafaayo ng'ekimu ku ebyo ebyaleeta akayuuguuma mu Bwakabaka era bingi ne byogerwa. Obulwadde bwamanyika oluvannyuma nti yali allergy bw'atawanya Kabaka okuva eyo mu 2021 era n'atwala akaseera nga talabika eri Buganda n'atuuka n'okutwalibwa mu ggwanga erya Bugirimaani okujjanjabwa ng'owamma Abaganda ne bongera okweraliikirira. Abagamu ku masiga g'Obwakabaka naddala essiga ly'abataka lyatandika okutaamira Katikkiro nga baagala okulaba Kabaka embeera mwali nga n'ensonga eno yatuuka ne mu lukiiko lwa Buganda ng'abamu ku Baganda balina obusobozi baagala kubiteeka mu ngatto boolekere eggwanga lya Bugirimaani okumulaba. Embeera ng'egenze etereera Ssaabasajja yasindikwa mu ggwanga lya Namibia awummulireko eyo kyokka n'eno waliyo ebifaananyi ebyafulumizibwa nga biraga nti Kabaka yali tali mu mbeera nnungi ekyayongera okusindiikiriza abataka okugenda mu ggwanga lino okumulaba. Bwe batyo nga beeyambisa omukulembeze w'eggwanga baweebwa ssente wadde baali balabuddwa obutagenda bo bawalaza empaka ne bagenda mu ggwanga eryo era ne baweranga bwe bagenda okubuulira Obuganda embeera gye banaasangamu Kabaka. Ekyewuunyisa bano tebakkirizwa wadde okusemberera omutanda we yali ali nga bamaliriza bakomyewo nga tebamulabye. Kino nno kyawaliriza ne Kabaka okuvaayo okwogerako eri Obuganda ng'akozesa omutimbagano mu nkola etali ya bulijjo. Okumanya kino gyakisanyukira olwadda kuno era nayogerako eri Obuganda n'abaako ensonga z'alambika naddala ez'ennono.
engeri atamanyi gy'ava bw'atayinza kumanya gy'alaga kyankizo nnyo okumanya okusoomooza Omuteregga kwa z'ayitamu ng'omulangira ate ne bwe yafuuka kabaka naddala mu kaseera kano nga twebaza Ddunda olw'emyaka 7 gy'amutwazizza. Wangala Ayibeene muzzukulu wa Muteesa Mwanga ne Chwa, nze Priska Namulema muzzukulu wa Katongole e Mulema.